nga gyendi munnange ziwambaza corona anyiga. Ensonga tutandikirewo ensonga ya musajja waffe papa alidde music mu Motoka. Yesu wasinafukamira. Okugaba okuw'emmotoka si kibi naye ebigambo byotambulizaako bingi nnyo ebya sitaani ebya mpozi nakuwadde emmotoka okukuggyaweko ekitiibwa kyo kyonna n'akikwata n'akisuula mu ttaka. The legend, the known Chameleone, the great one, okitegeera nobeera n'olaga nga omwavulunkupe kati olina aba followers olina kwegamba it is not a good act or response towards the gift. Naye nze no mukulaba okwange waliwo ensonga ez'enjawulo ezaleese ekintu ekyo nga okubanga ennyingiza yayonooneka naddala ey'abayimbi okubanga tebakyaperforminga kyokka responsibilities zo kubanga ne bw'oba toyingiza olina okulya olina okunywa olina okukuba essimu olina okukola ki oba oliawo ne responsibilities ezijja nga mpya okitegeera kyokka nga tokyayingiza. Olw'ensonga eyo ekyo kyendaba ekyaleese ebyo naye ekyo kiba kituwa okuyiga kino nkikakatako nnyo nti kituwa okuyiga kubanga Chameleone yakwata ku kasente akalungi oba akayina n'okayina oba simanyi naye kituwa okuyiga nti tokola mulimu gumu okitegeera tugezeeko okukola ebintu ebyenjawulo baliyo abaziina bye bakola okitegeera kubanga naffe tetukyali bato okitegeera. Yes emmotoka eno gye bamuwadde yamuwadde emmotoka bagambye yadde mutamiivu. Senga yabadde mutamiivu yandibadde aginona the following day okitegeera naye it was a scheduled program okusisinkana abamwe kye bamuwa bakole ki naye nze nno omukulaba okwange olowooza Chameleone ananyumirwa nga avuga emmotoka eyo ayinza obutanyumirwa olw'ensonga eyo. Lwaki tanyumirwa? Ayinza obutanyumirwa ng'agivuga kubanga abantu bye bagyogeredde bingi ate bamanyi bamuwadde buwi bamanyi embeera gyayiseemu n'ebigambo ebyogeddwa byesaagala kumugamba alekera kwambala ebikoofiira. Kaakati bajja muwa ne restrictions because of a car bajja namuwa ew'okubeera olaba bayogedde gwe nja kukoona nkugjewo nja kutumira nkugjewo yusi ekitegeeza omuntu oyo aba akuyina mu ngalo ate omuwadde bbeetu akupozeesinge okitegeera you are giving him power over your life, power over you will sing according to what he wishes, you will act like what he wishes because of that emmotoka ekaddiwa neggwawo n'akasente ako kakaddiwa nekaggwawo. The man is just in 40s, life begins at 40. Chameleone yavuddeyo n'agamba mbu Bobi Wine sitaani yagenze mu ggulu ye. Ekyo sijja kikomentingako kiri political nnyo naye nga sitaani talina kyajjayo. Ebikolwa bya sitaani bye biki? Yes, ayinza okuba talina kyajjayo alina kyajjayo wali naye si condemninga kujjayo kintu naye what manner embeera gyakijjiddeyo emuyiye evivi emuyiye evivi bambi embeera gyakijiddemu. Magezi kigomuwa? Amagezi gemuwa aleme kukakanyala nnyo amenyeke eri abo abamufuula kyali addeho ku ground abeeko n'ebigambo booliawo byasobola okwogera ebinakakkanya emitima gy'abo abanyiize kuba buli mungeera bwengamba obwongo bw'omuntu bwakutetenkanya n'obussa mu mundu n'olyoka obufunamu bwayagala kyoyagala oli omuntu omu amuwadde leero si yajja omuwa paka abantu bamubeesezaawo for over 20 years ng'ali ku top n'alinnya ennyonyi ne bamufulawo akabi naye bamuweevingira ne bamunonera passport eri so talina kwerabira ekyo lwa moment entono eno eriwo tankubiddeeko oba oliawo nze nyinza okulwawo naye bambi mukwano gwange abadde mukwano gwange okumala akabanga nga bw'obimanyi naye ate kyeyakozesa akitegedde naye tugende mu maaso.
Chameleone ono gwo wangadde ne Chameleone. Chameleone yani kuba kati gwo badde mu ndongo ne ba Chameleone. Chameleone yani Chameleone mukulu wange nabasanga mu ndongo ne mukulu wange era Bobby. Yeah. Bo bayinza okuba bamaze mu 20 years nze nga maze mu like 13 14 like that 15 something kubanga ye Bobby ansinga emyaka 5 naye I'm not perfect. Yes. Sina na right condemning Chameleone kyakoze, but at least I can throw some words of wisdom or of advice to him. Okay. Ya ndabye nga kisaana okubaako n'ekyenjogera oba oliawo. Era nja kyogera ng'ompadde omukisa kyogera. Tugende yogera nze ng'ompadde omukisa kyogera. Ku Facebook nga atabuli sawa ata post. Ya kati okwogera ku kyokuta post ekyo. Kirungi omuntu n'amenyeka. Taata waffe yatugambanga nsonyiwa aliwa bitono. Omuntu wagamba nsonyiwa asasula bitono, nsaba ku nsonyiwa asasula bitono. Ne buli woyongera n'otamenyeka kiba kibi. So kyembadde nsaba mukulu wange oyo amenyeke oba oliawo kubanga abantu be bamubeezezza bw'akola kye batayagala si kirungi ate kugumya mutima. Ng'okoze kye batayagala. Yes, goyinza okuba ng'okyagala naye sometimes tetukola bye twagala mu nsi muno. Tukola eri abalala bye baagala. Yeah. Mpozi nga nzirayo. Nina ekibuzo kye nkubuuza Faruku. Olowooza Chameleone anaanyumirwa ng'avuga emmotoka eyo? Lwaki tanyumirwa? Kubanga already eyogereddwako ebigambo bingi ekoleze. Omanyi tulina okubalamu. Omuntu ayinza okuba nga akuwadde kyakuwadde naye ng'ate kyakuggyeko kinene nnyo. Chameleone is emmotoka yazivuganga. Yavugula escalade nga tuli kwayitebo n'agireeta nga yabiwujjo. Ine ebiwawaatiro. Atambudde ensi. Obukadde 10 bwe bamuwadde bwempulira bwe bamuwadde. Azikoze ssente. Naye nti waliwo akaseera ke babaddemu aka coronavirus. Ngamba ke babaddemu kubanga nze kayinza okuba tekanyize nnyo. Aka coronavirus. Naye nga ffenna katunyize ndowooza ne kamusindiikiriza ku kisenge okutuuka okwebirutolinga bw'atyo. You cannot give me something ogamba va mu byekisirusiru ebyo nja kukontomera nkujjewo and all sorts of words. Nze no ndabanga legacy ye yonna baba bagiye ku ttaka emyaka 2 o 2 plus gyamaze mu kuyimba bagiye wali ku ttaka ne bagirinnyako kyengamba bagirinnyeko. Chameleone bwe tutunulamu mbadde nina gwe njogera naye ne mugamba bwe bagenda mu katale Chameleone n'agenda mu katale n'oyo yamuwadde emmotoka n'agenda mu katale abantu bakuŋŋaanira kwani ku Chameleone. Ekitegeeza he has that power gy'atalowoozezzaako ng'agenda okukola bino gy'atalowoozezzaako because today someone can smile enkya n'ate bagamba omuntu mulungi akusekedde okitegedde. No kintu ekirala abayimbi 70% baba wabwe emmotoka ekyo badde okitegeera? Mbadde sikimanyi. 70% okimanyi? Mbadde manyi ngoye. Okimanyi. Baba wangoye. Bw'oba ng'oli mu show business omanyi bulungi kubanga sijja kumenya ani naani gwe baawa. Tumanyi ba government. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. KingSmith Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Akaseera tekabadde kangu okubanga ebyawandiikibwa tetubituukiriza nga bwe byawandiikibwa mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti kirungi abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Kirungi
ekyo ekirungi tetusobodde kukikola okumala ebbanga olwa COVID-19. Kimanyi tubadde tukikola olw'obulungi bw'obulamu bwaffe, naye nga tekibadde kirungi eri ffe, tekibadde kirungi eri ekkanisa, tekibadde kirungi eri abantu ba Katonda. Ne nebaza Katonda nti omukulembeze waffe President Yoweri Kaguta Museveni yayogedde naffe n'atugamba nti ekkanisa zigenda kukkirizibwa okuddamu okuŋŋaana n'amasinzizo ag'enjawulo. Ekyo twebaza Katonda. Twebaza Katonda olwa President waffe omwagalwa President Museveni eyatukkiriza okuddamu nate okuŋŋaana nate n'akakiiko akamuwabula ne task force yonna ne Ministry of Health recommendinze nti kati kiri okay for okuddamu okusinza. So twebaza Mukama President waffe webale kutukulembera, otukulembedde bulungi, otukulembedde n'okwagala, otukulembedde nga tolekesa mu bulungi. Webale nnyo. Kino ffe ng'ekkanisa tukisanyukidde newankubadde nga abantu batono naye tukyagadde. Era nkowoola abakulembeze ffenna ab'omwoyo gye tuli, enzikiriza zonna gye tuli, tukole ebintu bisatu ku lw'ensonga. Namba emu, ekisooka kwe kubanga tujaguliza omukisa guno ate nga tugujaguliza tuli beegendereza. Tujaguza okubanga tukyasobola okuŋŋaana nate ne tusinza Katonda ne tuweereza Katonda, naye era tujaguze nga tulina obulamu bulukufu obulungi. Ekyokubiri, tukozesa omukisa guno okulungamya abantu ba Katonda ababadde balina ennyiike mu mitima. Newankubadde nga abamu ku ffe tuba tusobola okuweereza abantu ba Katonda ku TV ne ku radio, naye abasumba bangi bali mu mitwalo na mitwalo tebasobodde kukola ekyo. N'olw'ensonga eyo abatalina radio, abatalina TV badde tebasobola kuweerezebwa. Ennyiike nnyingi mu mitima gy'abantu ebbanga lino lyonna. Kitukakatako ffe ng'abakulembeze okuweereza mu mpeereza Mukama gy'asiima eneesitula emigugu ku mitima gy'abantu n'ekomyawo essanyu mitima gyabwe ne basobola okuba nga bakulembera bulungi amaka gaabwe, nga bakola bulungi emirimu gyabwe, era nga babeera batuuze balungi mu ggwanga lyaffe. Ekyokusatu, tukozese omukisa gw'okusinza nate okwongera okulungamya abantu ku kirwadde ekya COVID-19, ate naffe kennyini ng'amateeka ge batuwadde okugoberera tugagoberera, tusobole okuba nga tuteeka mu nkola ebiragiro ebyo. Newankubadde ng'abantu bibiri batono, Omuganda agamba ennyama entono okaayana eri mu nkwawa. Katusooke tukwate ku ekyo, tusinze Katonda, tuweereze Mukama, ajja kutandikira okwo. President Museveni yatugambye mu ngeri emu gye tiyakyogedde bw'ati naye yakyogedde bw'ati, yagambye nti bwe tunaamala okuvacinatinga abantu miliyoni 4 oba 5 awo n'ebbaala agenda kuzita. Era yagambye nti mu bbaala kizibu okuta abantu okugenda mu bbaala mu kaseera bwe kati nga abantu batono abaakagemebwa, kubanga ow'ebbaala aba ayuuga, atagala, tamanyi gy'ali, ne bw'okubanga agenda okubala abantu baweze babeka 19,992 bayinza omulema. Kati omuntu bw'atyo tosobola muga nti genda okole ki, genda onywe. Naye bw'aba yagambye nti agenda kubaleka bakuŋŋaane mu mabaala nga bamaze okugema abantu miliyoni 5, nze ndabanga yagambye nti n'ekkanisa agenda zireka zonna zikuŋŋaane nga bwe zaagala ng'abantu bamaze nga n'ebbaala azitadde, kubanga omutamiivu omukkiriza okugenda okuŋŋaana ate ono asaba asobola n'okubala abantu n'okumanya waatudde n'apima n'ebbanga erimu liri wakati we ne munne n'omugaana otya. Nze ndaba nga President Museveni yagambye nti ekkanisa gyazita ng'amaze okuta ebbaala, wadde teyakyogedde bw'atyo naye nze bwe nkiraba. So kye ndabamu ng'ekizibu kwe kuba nti tulina okukozesa amagezi okulaba ng'abantu ba Mukama basinza, wadde ng'abantu batono. Tetusobola kusinza abantu bibiri, naye ate tusobola okuteekawo services ez'enjawulo mu makanisa gaffe. Gw'alina abantu 5 kola service 3, 2 n'ekikumi, service 3 ku makya. Mwaba amanyire service etandika ku ssaawa 2 negwa ku ssaawa 9 ogw'akawungeezi, mujja kwekomako kubanga mujja kulekera bannamwe nabo basobola okukola ki, okusinza. So ndowooza tukozese magezi
tukozese enkola eziriwo gwalina ekifo ekigazi oyinza n'okuteekawo tenti ez'enjawulo kasitanga abantu obanga obatadde mu bifo eby'enjawulo n'oteekayo screen eri ne bateerayo screen nga bali bokka naku side eri ya south n'oteekayo screen nayo tenti yaabwe ng'obaawudde so siga nti ate bali wamu ate mu tenti ez'enjawulo ebyo tusobola okubikola bwebanga basobola n'okubanga bakozesa emiryango egy'enjawulo bano bali eri balabira eri ku screen eri ne batambula ne bayita mu mulyango gwabwe ebyo byonna teyabyogedde naye nze ndowooza nti bwobanga okikoze nga bwe nkinnyonnyodde ojja kuba tomenye mateeka ga COVID-19 amabanga ogataddewo buli muntu alina wanaabira awawe awatali wa bonna balina emiryango gyabwe egy'enjawulo tentisi za njawulo nga bwolaba ekifo nga kigazi ddala so ndowooza tusobola okukozesa amagezi mukama ge yatuwa kyendabawo ng'ekizibu nti ffe abalokole abasumba ababuulizi ab'omwoyo abapentekooti abamanyi okwogera n'eddoboozi ne tuliteeka waggulu ne tutambula eno n'eri kiyinza okutubeerera ekizibu okuba nga tugenda kubuulira mu masks kubanga yatugambye nti omubuulizi ne kwaya balina okwambala masiki nzikiriza ku bituutu ebitono ng'omuntu aliranye munne olina okwambala masks naye nga bw'obanga oli mukulembeze omusumba n'otuuka akaseera kaako okubuulira ne bakwanjula ku kituuti ng'ekituuti oliko wekka ng'ekkanisa eri eri wala ow'ekitiibwa your excellency oba ffe abapentekooti tunaasobola okuba nga bwe tuba tulina distance eyo okuva we tuli paka ekibiina gye kiri eri nga tuli ffekka ku kituuti omuntu omu simanyi bwe kinaaba naye nga kijja kuba kizibu pace net speed kwe tusiza n'okwogera eddoboozi naki kubanga osiza mu masiki nga oli ku level endala bw'oba wa speech is very easy naye bw'obanga obuulira mu ngeri eno n'obuulira kumala ssaawa namba I don't know, we might ask you to make an adjustment on that kindly and politely. But anyway, Katonda atuwe ekisa bannayuganda tuddeyo mu makanisa tusinze mwabagwa mukomeewo eri Katonda mwabaana abairabira ekkanisa ne mugenda munywa amalwa n'enjaga mukomeewo eri Katonda mu bavubuka abadde bafuna embuto n'ebirala byonna Katonda ajja basonyiwa nammwe abaana abasoma be baabuzaabuza myaka 14 na 15 ebyokusoma tokyabikola nako obadde oddusa oli eyo nsaba naawe okomewo weenenye wadde oli lubuto komawo weenenye Katonda ajja kusonyiwa jangu n'olubuto olwo tujja kukusabira Yesu akusonyiwe ekibi ajja kisonyiwa naye obubonero bujja kusigalawo nti okyali lubuto naye ng'ekibi bakisonyiye era ozaala omwana tomugyamu tinga mukaba bwansonyiye n'ekibi akisonyiye n'omwana kamugyewo kubanga wakibi ate oba okoze bibiri oyenze n'okutta notta omwana mulekeewo ojja muzaala oddeyo osome n'aka kavubuka akakubuzaabuza kagambe neerabira abazadde musonyiwe abaana bammwe abaasobya omwana yakuddukako wamuleka mu kiwuubaalo kya covid naawe n'ogenda okole omuleetere ku ssente n'ebyokulya awaka naye akavubukako ku kyalo ne kamuwa chapati ne kamuddusa n'afuna olubuto kati onoomukola otya akyali mwana wo abaana mu basonyiwe bakomewo eka amaka gayinza okuba nga ganjawulo maama ali lubuto n'omwana ali lubuto mwenna waka tetulina kyakukola ensonga zaatugwako bintu byasoba ne Katonda agenda tusonyiwa musonyiwagane amaka gaddemu buto abaana bakomewo eka omwana yogera naye omugende nti bw'omala okuzaala oddayo ku ssomero simanyi nakumanya oba n'amasomero gasonyiwa abaana abo gabawe koosi obanga tebalina bannaabwe ku ssomero gabawe koosi ez'enjawulo basomere ku layini basigale nga basoma Uganda tulina okutegeera ekizibu kyatugwako naye tulina okukigonjoola ffekka na ffekka mukama atuwa omukisa twebaza mukama olw'akaseera kanako okusaba nate muddeyo mu makanisa tukowole Katonda ajja kukyusa eggwanga lyaffe abasumba mwenna ab'e Uganda mwenna bwe tukola nammwe mutandike okuteekateeka amakanisa gammwe olwa revival egenda okujja tugenda kubanga twogera nammwe ku nsonga ez'enjawulo ez'okukulaakulanya amakanisa gammwe n'okusaba mu ggwanga lyaffe tutwale obulokole n'ensonga ez'omwoyo ku level empya mukama atuwa ekisa ku lwa Katonda n'eggwanga lyange amiina. Ensonga zino ez'okugemesa zirina
engeri gye zitaputibwa okusinziira mu wani gw'obuuziza n'enzikiriza ye n'ebyatunuulira n'ebyalaba n'ebyasoma ku mitimbagano n'ebirala byonna. Wadde nga sobola kugamba muntu olina okwegemesa lwampaka kuba era ne gavumenti ali kyetugamba nti weegemese lwampaka, naye nze nagemesebwa ne famire yange wadde nga nalina kutambulako nve ku ggwanga no ngende ku Amerika neteekesaamu oba ne bangemesa Johnson naye nagemesebwa. Saafuna kirwadde kyonna, saafuna side effect wadde n'akasujja akatono. So nkubiriza bannayuganda simanyi bw'okitaputa, simanyi bw'okitunuulira, naye kiba kirungi ne weegemesa. Singa weegemesa ojja kukendeeza emikisa egy'okulwala era ne bw'obanga olwadde kuba n'abagemesebwa ate bayinza okulwala naye tosobola nagenda mu ddwaliro bw'obanga ofunye ekirwadde ekyo ng'oli mugeme ofuna problem naye ate you can even go to the hospital, you can feel some pinch naye si kyekibintu kikukuba wansi kubanga oba mugeme. So ensonga ezo muzitwale nga za buvunaanyizibwa tusobole okudda mu bulamu obwa bulijjo ffenna ng'eggwanga. Mukama atuwa omukisa. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2 emu Note 4 emu 25 oba Note 755 3 7 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. KingSmith Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate